manya za gift Nakimuli tugenda kula ku 49 tugenda kuwagira muganda waffe na DJ 20 yasazeewo naye asituke ab'omu ku basajja asabira mukisa bantu bajje mu bungi Katonda asinga byonna akwatireko era akubeererewo nze nina kubeerawo era ngenda kujja nina kuyimba akayimba ku kayimba era nkola bafanyi bange mwenna abantu batuze wangulu kuku batuze be Kabuusu emakindi gyembeera bane mwenna mbakoola mujje mutunde ku 49 ninaku z'omwezi nga abiri tugenda kubeera lwamukaaga nze omwana omwali yayimba nkwaitira kalonsa kanga kampomera onsonsomola litya abazadde saba mumukkirize omulenzi wange bambi mujje mbegayiridde wadde mulaba akyali muto naye asobola okuba nga mukulu naye okwana okuba nga alinayo abaana be nga abakadde yeetaaga obuyambi mujje tuwagire omwana si bwe kiri sigadde nze gift tuyazinge bannamawulire bwesi bagenda kuyangirira wano olampa naye katukirize emalye ayogereko katono naye yange katono dembema kwali mu basajja abaleta DJ 20 ngenda kwogera nga ntu sinanyo ensonga enyingi sobola okugali wanomuza manyi nze akola ne muziguli era ndowooza nze azuula omusajja oyo muteeka mulayini omwalina okukola ki omwalina okuba nga atambulira nekinsanyusa okuba nga abantu bano bonna mujje ne bajja okubeerera muganda wange kyakabi era nsinga ennyo buli kyemukoze tekukikoledde 20 yekka wabula nange ekinkoze eki kinzizizaamu amaanyi kyongera okumukakasa omuntu bw'omukwatako n'omulagala yini entuufu naye asobola okutambulira kyakabi musajja tubeerewo tumuwagire nange bwendi ndabeerawo ninakola buli kimu kyenkola ngenda kuyimba buli kimu mawulire buli kimu kyonna kyonna tugenda tugenda tukushinga show naye nga kyongera okubeeraza sijja kukoma kubeebaza mwebale nnyo okuba nga musapootinga muganda wange manya abasinga bamanyi tuli baluganda naye nga tuli baluganda kyakabi bebuli okay eyanza tuyazinge Emina Tete nzokusobola okumanya 20 ali Emina Tete nasigala nga tajjako mukono ng'abeezaawo so kansubire nti mwena abali mu industry kyemulina okukola olemeza ku muntu newaaba nga sikyaliwo newagaana gwega okukubira akasimu natakakwata emeezaako ngaokuba singa 28 yalemezaamu osanga kufa abamu twandibadde titujja twandibadde tusigalayo so kati no press conference yaffe ey'olwaleero netugenda okumanyiramu emagenda kukolawa twenda ajja kujja saawa meka ku stage abayimbi batandika saawa meka abayimbi balina kukola batya twagala bubuyo ku DJ's box ekino ekyasinga naku zo kitandise okukula tumaze ekiri DJ's box ekyabeerako nnyo obuvuyo buli atuukanga nasookadde balina post alinda kakati nga yazze dda aliko mu kifo kati awo onteerayo naye nga wantu wagamba omuteerayo waliwo omusajja yatimimbye ono yayimba kitiribita kisunasunda yamutimbye atuusa ayagala kulinnya ku stage ate nange Franka njagala nyenderewo obudde bwe bunoyo bwatuukiddemu owekala nga MC oba DJ oba nyini show bonna basatu omuntu omu obawalanye mu mbeera bwetu oba watuuse n'osigala ng'olinda akadde nnyo okulaba naaye mwenna abanenyedde musaayi olunaku lwaleero muli baddala mulimu abapya adde batono naye abasinga obungi zize ntambula nabo abamu nga bankwatako omuli Simon Galaxy kosa Emina Tete n'okweyongerayo DJ Zeus Namuto so okuleka disiki eno ekirowoozo kyava wa mukyala dufuna kimu twali kodista era ku show ya Franka Official n'agamba ate yugotegekayo nanyanza nasibirinako nange nakakinyingira so omuntu bw'aba ategese kiti kino kyemukoze era tugenda funa olupapula fena tuwandiika amannya gaffe tuwandiika amannya gaffe
oli ataze mu meeting kijja kuba kiralamu onazze sina kugera bingi naye nga mbasaba mujje naku z'omwezi nga 23 bampita DJ 20 selector mujje tukube endongo tugenda kukeesa tuva balima ku makya omupiira gugenda kudda waggulu zokwere saa mukaga nga ntuuse wano saawa 4 ngenda kusula obusuzi so namwe mukeereeko abayimbi mwenna ndowooza nyinza okuba nyina ekifo badijja abaagala abayimbi mu Uganda naye twewagire ekino kyemukoze waliwo ntuuse n'empya nga amaanyi gampedde nga ndaba abantu tebakolaki nga tebajja nimwebale nnyo mwebalire ddala twesange ennaku z'omwezi nga 23 sigadde bamita DJ 20 selector mwebale nnyo mwebalire ddala so kali natukomyewo era tugenda ko zoga mubuzi omukulu DJ 20 kyanjawulo kikyogenda okuba nga atobawa abamu kwabo abatali wano n'abakusuula okubaawo kwe olunaku abagenda okujja okulaba DJ 20 badde bawulira bebadde balaba mu bifo ebyenjawulo because nga otugaa nti gwe omugenyi omukulu osobodde okuba nga oteekateeka ekintu kireeta wano kitegeeza olina ekyenjawulo kyanjawulo kisiwo otutegeeteeridde ekyenjawulo kyentegese buli muntu ajja ku show aba yeetaaga essanyu addeyo nga musanyufu nga bwazze era mbasuubiza okubeera abasanyufu mbasuubiza bakuba endongo kayimba akapya ku kakadde buli omu addeyo nga asanyuse mutima gwe nga talimu yadde okutoma ekyo kyenjawulo kyembateekedde olugendo luli lutya gwatuulira DJ 20 selector netumanyi wava mugulu olugendo lwange mbadde musajja okuba akatambula omukazi ga akatya kibandaye gakategeera banga disco nenvaawo nengendawa va nokubbala ziri kumpi nosobola okubba disco novaawo nogenda ebusiika novaawo nogenda wanga oli bwogu n'amafuta posta tomanya gyogijjo ba ku Facebook oba wa awo gemaanyi g'endongo so wennakuba nnyo disco kati ebiseera ebyo nga bampita Suna Ben nga jaketi zonna ziriko Suna Ben kati musajja Simon Galaxy nanga yagala nnyo endongo kati ne maswa ngole sina mukisa kumusinkana namundaga olwava ku kundaga maswanku namanda nandaga emina tete ni kulanda nembeera ku Mawulire ebbanga ya myezi nga 9 nga tutoba n'ambasado oyo bali no yimuyita kansala olw'ensonga musajja omulaba yakuba wakubye essuuti ogamba nti yaddako era budde bwonna tunoonya kalulu kakati ako ne mugaa Mawulire buno katuye ekikola ki era twaliwo muzeeyi mbaziire eyo gitwanoonya n'erinnya lya DJ 20 yali agolosipun Supreme Live Haven so tutandikira awo mwenava nembeera ku badijja sibangu nno weno mugwako tasobola kuwa ansa ntuufu then nefuna DJ Suna muto Amanda in the chief so kabisa nekulabo no bwemusi so nembera izo Suna muto banga sidde nenga Masiini njikuba nengamba kirowoozo ky'okufuga DJ wakisanga busanzi ku lugendo oba wakiina kugali mu bantu abakuba disco mu Uganda bavubuka nyina ekifo mwe nakuba ennyo disco neŋŋamba naye omuntu ayingizaawo ate oluyimba Suna muto naŋŋamba kati kola bwoti wano kiba kisikidde wano gattako kwe kufuuka DJ naye nga kiva muli mu kwagala nga woonagamba nti omuyimbi ali mu kuyimba nawe nofuna ekinyegenyege nogenda mu studio notandika recording adde luba lunafu noluddako nelubeera lulamu mpaka okuba ki eti soomozebwa kikosanze kubanga kimanyi kubanga era wagendako samuya notraininga
zikyajja bwe zinokita kusiba ku makya n'okwata Masiini yo galiko okukaakataala somooza lwaki kosanga nga bwe twatambulanga amawulire gaffe nogatulekera leka kati somooza kikosanziro oyiga ebyuma bino kujja okutuuka nti DJ20 olina abantu abasoba mu 2 bosobola okwogereramu ne bakutegeera oba ne tubanga tulimya emboozi DJ20 agamba omusajja omumanyi teyakunda kuwala somoozebwa kwoyogerako Ambassador Tag TV okusooka omuntu bw'ajjanga ng'oli muyimbi n'olaba nga ayagala okuyimba waliwo akayimba ga ntondwisa tomulwisa nnyo bw'oba olaba nga ayagala ng'alina interest muyingizemu omutima addabeera munafu nonga egy'omwongeramu kati nga ema weyannyongeramu makube simutani oluusi oba oli mukanoonyaamu ng'abasajja baffe aba booda kati nga nange wendi wa booda okanoonyaamu nogirabe naddamu naakuba so mwagazise naye obuzibu obusinga okuva nosanga omuntu nga yeekyayi naga nti n'ekirooto kye nakivaako oluusi omuntu gwe yasookako twasooka n'abantu bangi naye nga n'okuwa omukisa okuzannyayo oluyimba lumu nga tekisoboka so mutima mulungi suna muto bigamba nyongere bajjukiza bamikwano ennaku zomwe zigenda kuba 23 Saturday eno tewakyali kulanga kulala omwezi gwa 3 mujje bannange mujje mu bungi ab'emutundo okutandika no 49 wetandikira na Lukolongo na ite ku 5 awo mbeera waka Kirinyabigo Makinde zero gyakikirira bane mujje bali eno ddala nyongere okwebaza abantu abasajja abapise sheno Kibanda kulimino oli wa Mutawaana okusijeni emena tete ne muli muntu apostinze Frankajje Ambassador ni yagamba nagenda jjuwa nikanjifiireko so kintu kyamaanyi twerekeddwako ekifuno ky'okutaka abantu abamutawaana emusima swanku Bukedde TV Chief Medi n'abalala bonna Red Seed Elisa Music Honeybee bane mujje suna muto agenda kuseesa tuvaawo balima ku makya tuwali kikwekwasa ebintu kyonna nsonga zonna zakweddwako okoowa sala entuuyo webake muddamu okuba edisco ebinyaanyanya mu tusabula endongo yaffe nga tuli ebweru naye niwano tujja kuseesaamu naye nga bamanyi nti ebbaala eyagala nnyaka otali miti naye tetulawe givaati buli bilisiko tugikuba buli wamu banajjamu amasaati n'okutambaala nga bakawuuba so so kyekyo bane mujje 23 guno si mwezi mulala lunaku lwa 3 Saturday eno mujje bannange buli muntu agwana kisinga yatujjadde n'enfufu kubya disiko mu nfufu nombabuulire naye ate ojjako neena ate nawe owulira obulamu buli muntu ogenda eyo kyakale neeno tudigidde tutambuze obulamu ndi mu ssanyu nawe oba mu ssanyu lwaki nedda